Manya abaganda bagamba nti embuulire tefa yonna ate gakuweebwa munno ate atanatuuka tokoowa ate n'otuula. Mbaaniriza ku Kadaama Life Channel mujjebaleko wonna we musinziira okutulaba mwebale kulaba vidiyo zange nsiima nnyo nsiimira ddala. Leero bakadaama mbaleetedde n'omusajja mwena mumumanyi naye ebigambo bye leero byayogedde ate binkutteko nnyo ne ŋŋamba kansharinge nammwe. Vidiyo eno gimpereka like osirike gwe tuwe ndowoozayo mu comment section. Ate bw'oba wali mupya ku channel yaffe tuwerabira okusubscribinga ba returning subscribers mbaagala nnyo nnyini ddala. Kwata ku notification bell kibe nga olwenaaba ntaddeyo ka vidiyo YouTube ebeere nga ekutegeeza. Katugende mu vidiyo bwe tumala tukomewo. We yansabye nkole vidiyo eno era vidiyo eno nsaba mugiwulirize bulungi nnyo ba house manager naddala ba Kadaama muwulirize vidiyo eno. Nayogerako ku bintu ebisinga okubasoomooza n'okubaleetera ebizibu mu biyumba. Nsaba ompulirize bulungi nyongere okuttaanya ensonga eno. Nakugamba mwana wa mama Kadaama mwebale kukola kansooka embeebaze bannyinaze mwebale okukola. Omuntu eyerekereza eka neyerekereza laavu neyerekereza abantu be bazadde be abaana be n'agenda ku kyeyokkola ddala abeera muzira muli bazira mwebale kukola. Naye ebintu bino abamu bibalema okuteeka mu nkola y'ensonga lwaki mubonaabona mu biyumba by'Abawalabu. Tetugaanye Abawalabu ababi bangi. Kituufu nga bw'onalaba mu Uganda nti waliyo ababi era waliyo n'Abawalabu abatonotono nga babi. Naye bannayuganda abamu tulina empisa embi. Baana ba maama abamu tulina empisa embi. Abamu twava e Uganda nga tuli bayombi nga ne ku mizigo batweka kasambo yombi. Oyagala okwata omutima gw'omubi oguteeke mu nnyumba y'Abawalabu ekitagenda kukola. Omuwalabu mugenda kubinsana ajja kukutuusaako obuzibu oboneebone ofune obuzibu naye nga teri muntu agenda kukuyamba. Abaana abanajja okukuyamba bayinza okukuyamba leeti ng'omuwalabu akoze ekibi. Jjukira nga tonnaba kukola katemba yonna oli mu nnyumba ya muwalabu yenna nnyini nnyumba yakukozesa ye mukamaawo. Kati byonna by'onaakola nga tomuwa kitiibwa manya tosobola kumuwangula. Ekirala ali mu nsi ye tosobola kumuwangulira mu nsi ye. Ekyo kiteeke mu mutima nti mu nnyumba gye ŋŋenzeemu erina nannyiniyo munnansi w'ensi eno ye boosi wange sisobola kumuwangula. Kati ekizibu kyonna kyakutuusaako bwe kiba nga tekitwala bulamu mwana wa maama beera mukkakkamu okireke kiyite. Ekirala mulina nnyo ebiguruupu ebibawabya. Oyagala mukama wa Jowani bw'amuyisa n'owwo bw'aba akuyisa. Jowani bw'amala okukunyumiza nga bwe yeebaka ebiseera ebisinga naawe oyagala okoppe Jowani. Naye nkubuulira Abawalabu tebafaanagana. Kati ebiguruupu bye mwesibamu bibawabya nnyo ne bibajja ku mulamwa. Bye bimu ebibagamba nti toloka. Yes, teri muntu ajja kuvaayo akugambe nti natoloka nali bulungi era mujja kwekwasa nti omuwalabu yali antulugunya nkozesa nnyo naye nga wava e Uganda okimanyi wagenda mu Buwalabu kukola. Bino temwagala biwulira. Ekirala muva e Uganda nga mulina emmandwa, mulina ebyewaka bye bakusumbuwa, mulina lubaale, wali e Uganda wasirana nga bakuloga. Mwana wa mama ne bonaalinnya ennyonyi era ebisirani bigenda kukutambulirako. Era n'ennyongera okukusaba gendako mu kyaki, gendako mu muzikiti owa sheek, gendako wa pasitawo, gendako mu ssabo gwe akkiririza mu buwangwa. Oli wa ddembe bakukwateko ebintu ebikuliko ebisiraani. Bw'onaalinnya ennyonyi n'ebibadde bikusumbuwa e Uganda bigenda kukusumbuyira ne mu Buwalabu ofune obuzibu ogw'eddalu. Temubalaba. Ekirala wuliriza bulungi.
abamu muyina mwamwa yabafuukira mwamwa. Oyagala otegeera ensi yonna nga bw'ofuna emitwalo 9 bw'ofuna akakadde, oyagala omanyira abantu bonna bajolongola okuba bali Uganda, bagenda kukuloga. Mubeere n'emmizi, musirikengako ku bintu ebimu. Mwekuumire ebyama byammwe ku mutima, naddala ebirimu okufuna ssente. Abantu banyiivu, gw'oli mu kwesomerako talina wadde Rw'ataano, akusabye emitwalo 3 ogamummye, oli mumulaga mbeera nnungi. Ebintu ebimu musirikengako. Bannyinaze odda Uganda, oyagala ensi emanye nga bw'omazeewo contract owoza 224 simanya mikono gyo simanya gather, ojja kufuna obuzibu. Ekirala, TikTok eboonoonye. Temufaayo kunoonya magezi gasobola kubabeezaawo na pulaani zisobola kubabeeza mu nnyumba y'omuwalabu, wabula kyemusinga okwettanira ye TikTok. TikTok ekoze kyamaanyi nnyo mu kubonaabona kw'abaakadaama mu biyumba. Era omuntu eyateekawo TikTok yaleetedde baakadaama abamu okubonaabona. Okwata otya omwana wa boosi wo n'omufiriminga n'omuteeka ku TikTok olw'okuba oyagala likes? Okwata otya boosi wo ng'atambula n'omuteeka ku gundi ku TikTok? Abamu mumanyi n'okuwuliriza mbu bakama bammwe nawulirako ku audio, n'owuliriza bakama abo nga beegatta booti ku luggi. Kadaama lwaki temuli serious? Omusajja bali mu kwegatta ne bbaawo ne mukazi we, gw'oli ku luggi olumika oti. Olumika. Abantu abamu ebizibu mmwe ababyereetera. Abalala temugambwako oli mu kukola, oli ku ssimu onyiga oti. Oli mu kukola, oli ku ssimu. Mwana wa maama kankubuulire munnayuganda ggwe nga bakyakukozesa. Ebintu abawalabu bye bakyasinza okukyawa ku nsi kuno ng'oli ku mulimo. Okwebaka ku mulimo n'okkozesa essimu ku mulimo. Omuwalabu yakoowa ebintu ebyo biri ebyo. Nkikuddiremu, omuwalabu yakoowa essimu ng'oli ku mulimo, n'akoowa okwebakira ku mulimo, ekiringa ekyokusatu okutuuka leeti ku mulimo. Ebyo yabikoowa, tabyagalira ddala. Era ebyo ebintu ebisobola okukulemesa omulimu ne bikuddisa mu nsi yo. Gw'oli ku mulimo gwa mukamaawo, oli ku ssimu onyiga oli oti. Oli ku ssimu, lwaki towummuzza essimu yo n'ogikozesa mu kaseera akatuufu ng'omaliriza okukola? Tosobola kusaavinga bintu bibiri omulundi gumu, bw'oyogera n'ono bw'okola na kino n'okola emirimu mu budde. Bw'olaba nga Kadaama ng'akugamba nti bansigyeko essimu tebampa mmere, osookanga ne weebuuza lwaki bamuggyeko essimu. Bagimuggiddeko, bw'aba yakatuuka mu nnyumba ne bagimuggyako ogamba it's okay. Naye bw'olaba nga Kadaama nga complaininga ebintu ebibiri tibakyampa mmere, manya yataddewo embeera mu nnyumba ne mukamaawe. Ate okugenda n'okumusaba emmere, kati ali awo atidde, alina empisa embi, yabbinsanye ne mukamaawe, baagadde okulwanira mu nnyumba. Nkuddiramu Kadaama, wuliriza. Kadaama tolisinga boosi wo, oyo mukamaawo mukendeeza empisa zammwe embi ez'ekigwagwa. Kakkana. Si gwe asoosa okukola awo. Abantu bafuna ebizibu eby'enjawulo naye n'alaba nga tekitwala bulamu n'akireka. Kadaama n'abeera ne ssente ze ng'azinawo ne buti bamuwa, naye n'agaana okwegulira sabbooni. Mbu mukama wange ateekeddwa omuwungulira, era n'akomplaininga ku ofiisi tebampa sabbooni. Naye ng'olinamu liyalo 10, olinamu ddiramu 10 ezisobola okugula sabbooni. Ebintu ebimu byerekereza. Yes, mukama wa akumye wifi, okay, it's okay. Kwatako emitwalo 3 ku mitwalo kye 9 ky'ofuna. Naye mulina emitima emitono, mulabanga ne ssente tezibamala. Tokolanga Uganda ovuddeyo tokwatanga ku mitwalo 5 ng'ogakola, bakuwadde emitwalo 9 oba kakadde olaba tezikumala. Era bakugambye toloka. Bannyinaze, njagala mubeeremu. Yes, waliyo bakugundi abamunze mbamanyi bulungi, bakadaama mbabaddemu emyaka egiwere, nsifa babatandikiramu ate ogenda kunnimba ki? Nze nasoma Kadaama, mumanyi ebintu bye mwakolanga mubimanyi ne mwekaabya mbu mwagala kubanga nze nzijukira nga tubafaako. Kadaama n'adda mu kiyumba n'akola ebintu eby'enjawulo mbu ng'ayagala bategeere baba mwagala, n'agamba bagenda kunzita naye ng'alimba, mugenda okinoonyerezaako ng'abadde alimba. Gwe Kadaama okoze kyaki mu nnyumba y'omusakyalo omusiraamu boosi wo
buli kadde oba olingiddwako mwoyo osaba okuba ebisenge bwe weetooloola ennyumba ogifudde ya nnyoko ogifudde ya kitaawo ogifudde ya pasitawo oli mu kusabira mu nnyumba nkwegayiridde bw'oba olimu omuzimu ogusaba oba omuze ogusaba Buwarabu togenda genda ku kyaki ya pasitawo sabiranga eyo weesonyiwe Buwarabu ekisembayo abantu abamu temumanyi kyabatwala muli ku kyeyo lwa munyumo temulina biruubirwa temulina bigendererwa mumala gakola ffaffa kufuna ssente ezo naye temumanyi nsonga lwaki mukola yensonga lwaki abalenzi bababbako ssente zammwe online yensonga lwaki musindikira bazadde bammwe n'abantu bammwe Uganda nibawa ssente zaabwe bazirye yensonga lwaki mwekolera gadibenga lye temuli siriyasi bannyinazi mubeereemu mwana mubeereemu kubanga sikisuubira omuntu kadaama n'obeera mu kiyumba ng'olina mikwano gyo naye emikwano egyo nga tesobola kubawa na nnamba kubanga kadaama bw'oba ofunye obuzibu ky'osooka okukola kusindika wa famire wo agende ku ofiisi yakutambuliza e Uganda musindike takuba ssimu atuukewo abannyonnyole oyo ofiisi ejja kkaka ey'essawuli oba eyaawa bakununule ofune obwenkanya naye mmwe mulina solution ziringa bbiri olufunamu challenge oyagala kutoloka olufunamu challenge oyagala kuyombesa Muwarabu oyagala kudda ku ofiisi teri mulimo gw'ogenda kufuna nga tegulina challenge bwe weegendereza ennyo abawala bano abasinga okufunira obuzibu mu buyumba be bano abawala abeeva Uganda nga tebakolangako naye omukyala nga yava Uganda abadde akola anza n'okugamba power nze ndi bulungi yes reality bano abawala batakolangako abaalinnyira etokota nti naffe tugenze kunoonya ku ssente be basinga okucomplaininga emirimu nze bankozesa nnyo ne bakasimayasimayakole mukwano wagenda kukola kaakati awo kiri gy'oli okwetereeza naye nga n'abawalabu ababi gye bali kituufu sikiwakanya gye bali naye manya bw'okwata mukamaawo omusembeze abeere mukwano gwo toweemanyiza nnyo ate mukamaawo kugendawo abantu mulina olumanyiiro oyagala boosi wo omubuuze n'ebyomu kisenge omubuuze ebintu ebitakwatagana manya wookoma ng'oli ne mukamaawo abamu mubaleetedde okubakwata mu biyumba abasajja ne babasobyako olw'ensonga otaddewo enkolagana nnene nnyo eri mukamaawo n'abaana b'ewaka bagenda kukusobya bagenda kukukwata reportinga mangu bw'oba ofunira ekizibu nti omusajja agala kunsobya amugundi process weri kubira woofiisi yo kubira mugundi wo we Uganda obategeeze ku bulamu okubulaba obwo bwe kiba kiganye nnyo at least odduke ku poliisi ng'olaba tosobole kukyandolinga akuwa omukisa.